tumwebaza olwammwe abalina ebirungi bye mutuuseeko era nitubeebalizaako kubanga bwe tubeebalizaako naffe Mukama Katonda atuwa omukisa. Twagala okusaasira ennyo bannaffe abayita mu kunyolwa ne mu mbeera zonna ez'enjawulo ezinyigiriza. Tubakwasa ye kubanga yentandikwa era yenkomerero. Njagala okwebaza mwenna abakeera ku programu eno Manya Kyoli, manya omulimu gwo. Manya Kyoli, manya omulimu gwo. Njagala okubaagaliza programu ennungi. Amakya g'olwaleero njagala twefumiitirize ku bigambo bino ebitono tugenda okwogera olwaleero, naye bye tulowooza nti mu bigambo 10 mubeeramu ekikyo kimu ekyo bw'okikwata ekikyo n'okijjamu kiba kijja kukugasa. Bw'otokikwata n'oyagala okwate byonna tojja kusobola kutuuka ku byonna by'oyagala. Muto wange tebandeke twadde tunyumyamu jjo n'oŋŋamba olina ebikukutteko era nenjagala olwaleero tubigaziye jebbye nakasozi ndeka. Ensi gye tulimu ya pressure. Amazima awatali pressure tosobola kukula. Lwaki? Ofuna okwesaasira era ebiseera ebisinga ebintu obikwata mpola ne bye waalikoze n'obimaliriza mu kiseera mw'olina okubimaliriza obikwata mpola. Nyongedde okukakasa n'okuyiga nti ebiseera ebimu twetaaga ebintu ebitusindiikiriza era olumu twetaaga okweteeka mu biseera ebizibu y'engeri yokka gye tusobola okukula. Edda abaana bwe baakulanga ku lujja naddala abalenzi, abazadde abamu baalinanga embeera ey'okusindiikiriza abaana abalenzi okuva ku lujja. Bamaama bangi oba oli awo baalowoozanga nti bataata bano tebaagala baana baabwe, naye bo bataata baamanyanga nti engeri yokka ey'okusobozesa batabani baabwe okukula kwe kubasindiikiriza okuva ku byangu babajje ku lujja bafune endowooza nti tebalina kye balina basobole okugenda okwekolerera n'okubaako kye beekolera. Baagezangako okuteekawo pressure, okubateekako embeera enkalubo ebassa ku bunkenke, kubanga omuntu ali ku bunkenke alowooza nnyo, yeefumiitiriza nnyo, ate kyangu nnyo okusalawo eby'okukola. Kyova olaba nti abamu balina n'endowooza egamba nti alina ensimbi mu kiseera ekyo nga zimuguddeko bugwi. Ebirowoozo ebituufu bibeera bitono okusinga ono atazirina azinoonya. So newankubadde nti ebirowoozo bibeera bingi nga teziriiwo, ate bwe zijja zo ne zeetonderawo ebirowoozo byazo, ogenda okukkakkana eyabadde alina by'oteekwa okukola nga tobikoze olw'ebiseera ebyangu. Ng'era bwe mwalaba okubuuzibwa kw'oli omulangira w'e Dubai bwe yawunzika ng'agamba nti bazzukulu be bayinza okuddamu okutambulira ku ŋŋamiya, so nga ye avuze Land Rover, mutabani we n'avuga Mercedes Benz, naye ate abaddako bayinza okuddamu okutambulira ku ŋŋamiya. Lwaki?
kubanga emirembe egy'amaanyi gitonda abantu abanafu. Abantu abanafu batonda ebiseera ebizibu. Ebiseera ebizibu bitonda abantu ab'amaanyi. Ekyokulabirako, emyaka giyitidde ddala 6, 7, 8, 9 oba 5 oba 4 oba 3. Ensi eno n'ekitundu kino kye tulimu kyabeerangamu ensi ez'enjawulo. Omuzungu bwe yajja wano yatunyooma n'atujoogereza n'atuyita tribe. Abamu ku banoonyereza nga ba Silvano Boruso yagamba nti mu Lungereza ekigambo tribe, ye yagamba nti it was a group of people that was large enough to pay tribute to the Roman Empire. Yali group y'abantu abatono. Kyovula nti omuzungu yatussaako ekigambo ekyo tribe ng'asobola okusanga miliyoni 2 ez'abantu abayitibwa aba Igbo e Nigeria n'agiyita tribe, n'asanga aba Norwegians obukadde 4 n'ekitundu n'agiyita nation. Kwali kutuzanyisa na kuzannyira ku bigambo. So wano wonna tewaliwo tribe. Waliwo yinza okusanga ntonotono naye agasinga gaali mawanga agatambulanga era agaali geetongodde. Abasajja n'abakazi abaaliwo mu biro ebyo tebaafunako bulamu bwa kubeera ku biici ndowooza. Tebaafunako na bulamu bwa kukola bintu bimu kaakano bye tulina mu mirembe gyaffe. Ebiseera byabwe byonna eby'obulamu bwabwe bajjajjaffe bali. Nsobola okutandikira ku Bakibugo Mutuba, jjajja wa jjajjange. Abo emyaka gyabwe gyonna egy'obulamu bwe baabanga tebakola baatabaalanga butabaazi. Bwe baabanga tebakola kulima na kukola bintu bimu oba kufuga baatabaalanga butabaazi. Tebaafuna nnyo biseera bya kuwummula bya lwali na kusaaliisa ng'enjogera y'ennaku zino bweri. Baalina pressure. Mukubeera ku bunkenke leero weebali enkya balumbwa. Baalowoozanga nnyo, baakolanga nnyo, baayiiyanga ebintu bingi ne basobola okuzimba ensi n'okutuusa kaakano etuwadde omusingi kwe tuyimiridde, oba oli awo kwe tusanyukira, so nga abamu oba oli awo banyoomawo. Naye omusingi ogwo gwe baatonda gwali mulungi kubanga baalongoosa embeera y'obulamu. Amaka gaatereera, ebyokulya n'ebyokunywa byaliwo, entambula y'ebintu byonna mu kitundu yabanga nnungi. Abaana abaazaalibwa mu biro ebyakayita ne bajja basanga ensi eteredde n'ebintu ebiteeketeeka obulungi. Bw'ova ew'omutongole ogenda ew'omuluka, bw'ova ku muluka n'ogenda ku ggombolola ensonga egombololwe, bw'ova eyo n'ogisaza ku ssaza esazibwe okutuusibwa embuga. Omutongole agitongoza n'agitwalira omuluka n'agiruka. John bino abyewuunya. Baasanga ensi eteredde. Oba oli awo tebaasobola kusiima na kutegeera ekyo kye baali bayiseemu, bakiwe ekitiibwa, bakikolerere, bakikuume. Era ebiro tebyayita. Ensi oba abantu ab'amaanyi baatonda embeera ennyangu eyazaala abantu abaatwalira ebintu awo. N'okutuusa kaakano oba oli awo ebimu kye biva byayiika okuva mu kibya ne biyiika wansi. Lwaki? Olw'emirembe egyakendeeza, pressure. Era okukula n'okugenda mu maaso kwakendeera olwa pressure.
kwe kufaanana oba oli awo n'okusomooza okw'enjawulo kwe tulina kaakano n'ebizibu ebingi ebitwolekedde oba oli awo ekizikiza n'ekitangaala byonna wamu ebitwolekedde kwe kufaanana nga bwe tufaanana. Lwaki? Ebiseera ebyangu byatonda ffe kaakano tugezaako, naye singa abaasooka baali basobola okututunuulira ne badda ne balaba Ssenkaayi waabwe baaligambye era banno kano kubanga oba oli awo ffe tetusobodde tukyanafuyeemu so nga amaanyi gali mu ffe nga bwe tugasonda ne tugategeera ate tuddamu buto oba oli awo okuteekateeka emisingi eginaakuza eggwanga eddamu, eggwanga ery'abantu abatunudde mu maaso abaterowoozaako, abatunula bonna ne batunula wonna ne babeera n'ekifaananyi ekinene okusinga ekifaananyi ekitono. Akakoko bwe kabeera mu ggi kafuluma, naye singa tekaasa ggi ekikayamba okwasa eggi ye pressure ekabeerako nga tekakyasobola kujja mu kisusunku ekikakutte. Pressure eyo bw'etebeerawo oba nako bwe kalemererwa okukola kye kateekwa okukola kafiira mu kisusunku. Naye pressure bw'ejja ne kagikozesa amaanyi ago ne kakuba ekisusunku. N'abasawo batutegeeza mu kuzaala mukyala si yasindika omwana yeesindika. Pressure eri gy'aba nayo ng'ebiseera bye bituuse toyina ky'osobola kukola kugiyimiriza, kwe kuzuukusa amaanyi agabeera mu ye n'enteekateeka ya Katonda gye yateekawo okumuyamba ye kennyini ne yeekolera ekkubo. Omuntu akula kubanga obulamu bwalimu bumukaluubiriza, kugamba bumutawaanya. Mu kutawaanyizibwa ne mu kukaluubirizibwa y'engeri yokka omuntu gy'asobola okusituka n'akula okuva ku ddaala erimu okudda ku ddaala eddala. Naye omuntu buli lwalowooza nti ntuuse, kyova olaba nti omulabe w'okugenda mu maaso, the enemy of progress, bwe buwanguzi obwatuukiddwako jjo. Singa twali tusobola okukyusa olugero twaligambye nti sebuwanguzi bwayita luli sebwavu bwalidde abejjereza omunyago, naye sebuwanguzi buyise ayimba obwo mu misinde gy'obulamu. Nammwe mutunule wano mu mpaka z'emisinde. Bw'oba odduka teweepimira kuboolese. Amaanyi g'emisinde gyo tebagapimira ku bameka boolese emabega, tugapimira ku bameka abakukulembedde. Era buli lw'oba odduka todduka ng'otunuulira bano boolese, odduka otunuulira bali abakuli mu maaso, be bakuwa amaanyi, be bakusindikiriza okwongeramu amaanyi. Newankubadde ng'ekifuba kikugamba n'omubiri nti lekeraawo, kiri ky'oba oyagala akaguwa kali kasigala kakuyita nti jangu yongeramu amaanyi. Y'embeera yokka esobozesa omuntu okuwangula. Omuntu awangula buli lwafuna okusoomooza oba pressure n'abeera ku bunkenke, naye okubeera ku bunkenke ng'ayina ky'ayagala ekisinga okusoomooza kwe. Nali ndaba okubuuzibwa kwa Muhammad Ali, omukubi w'ebikonde nakinku mu myaka gye. Bamubuuza owangula otya? N'agamba nti ekiseera kituuka nga bakukubye ebikonde nga tokyasobola, ng'amagulu gakugamba yimirira ogenda kufa, nga n'omubiri gukugamba lekeraawo. Wabula ebyo byonna nga bigenda mu maaso, n'ojjukira reefu nga wanisa omukono gwo, n'ojjukira ekisipi ekikuweebwa, n'ojjukira obusukkulumu obukuweebwa, n'ojjukira ng'olaba ensi yonna ekukubira mu ngalo, n'olyoka onoonya otwanyi twonna otusigaddemu oddemu okuyimirira okwaŋŋanga embeerayo.
ekireetera ekyo bwe bunkenke bwe weeteekako olw'obulungi bwakiri ky'oyagala. Amakya g'olwaleero nga tugatuuseemu, kiki ky'oyagala era kiki ky'okolerera? Kiki ky'otunuulidde ky'ogamba nti kino kye ŋŋenda okukola? Mbeera ki gy'olimu? Waliwo ebintu bibiri. Embeera ekaluubiriza esobola okukumalako emirembe n'ekuleetera okukola ennyo, oba omuntu osobola okuba ng'ekikere. Lwaki? Embeera ekaluubiriza mu kifo ky'okukuwa obunkenke n'okukola ennyo ate n'ogimanyiira. Oli omusajja yakwata ekikere n'akissa mu mazzi n'agateeka ku kaliro. Omubiri gw'ekikere gulina obusobozi okukyusa temperature yaagwo okusinziira ku mbeera mwe guli, mwe kiri. Amazzi bwe gatandika okubuguma, ekikere ne kiwulira ng'amazzi agakyetoolodde gabuguma, ne kikyusa omubiri gwakyo okufaanana ebbugumu eryo eryali lijja. Amazzi boiling point, amazzi ne gongera okubuguma. Kiri kya Lungereza. Bwe gongera okubuguma ne gookya nnyo okusingako wali, ekikere ne kikyusa embeera y'omubiri gwakyo okusobola okujja mu mazzi ago, okutuusa amazzi lwe gaabugumira ddala. Ekikere ne kitandika okulowooza okubuukamu, naye ng'amaanyi gonna goonoonekedde mu kukyusa embeera y'omubiri. Kale omuntu asobola n'okumanyiira embeera embi, n'amanyiira n'obwavu, n'akkiriza nti kaakano embeera eyo mwali efuuse kitundu ku ye, era be bo boosanga nga yabivaako, takyanaaba, takyasenya, takyasobola kusala nviiri, takyasobola kuwoza lugoye mwali, ng'ensi yagivaako. Lwaki? Embeera bwe yamuyitirirako mu kifo ye ky'okujja ng'anga agimire, embeera yamumira. So newankubadde tugamba nti obunkenke butuyamba okukula, okulowooza ennyo, singa abazungu abo tebaayina muzira, singa ensi zaabwe n'amayumba gaabwe tegali bwe gatyo, amayumba agazimbibwa gabeeramu ebyuma ebikola ebbugumu, bayiye engoye zibasobozesa okubeera mu muzira, kifumiitirizeemu. Oba oli awo singa naffe twalina omuzira, obunkenke obwali tuleetedde okulowooza tusobola okubeerawo. Abazungu abo bafuna embuyaga ez'amaanyi zi tornado. Bwe bamala okutomerwa bayiye embeera obutaddamu kutomerwa mbeera eyo, obanga ne bweba ekomyewo tejja kubayisa mu ngeri y'emu nga bwe baali. Kati baafuna covid, tebaliddamu kutomerwa bubi nnyo covid kutuuka mu mbeera eyo. Ekibuuzo, ffe tukola enteekateeka okuyigiramu ebyo bye tuyizeemu ne tweteeka ku bunkenke, okulowooza n'okuyiiya, tusobola kubeerawo tutya? Tuteeka amaanyi mu ebyo ebirowoozeddwa ne tubiwa ekitiibwa era ne tubikolerera okulaba nga tubitumbula okusobola okwetaasa mu biseera ebiddako. Ekikusobozesa okukula, okuva w'oli okudda w'oyagala okudda, bubeera bunkenke na butaba na mirembe awo w'oli. Ne bwe guba mulimu nga bwe twayogera mu dimansi eziwedde nti bali oli yabajjako kate akaali kabakutte, akaali kabasibiddeawo nga balowooza banaanywangamu otuta n'okukakenonamu otusaayi. Bwe yatuma omuyizi w'akasuuleyo mu kinnya, oluvannyuma baalina okuyiiya ngeri ki gye baali basobola okubeerawo, era ebiro nga biyisa omuyizi we agenda okudda mu kitundu ekyo nga kyakula dda. Ng'engeri yokka omusajja oli omugezi yalina okuyambamu bano kwe kubajjako ekyo kye baalina. Buli lw'oggyibwako ekyo kye walina oyongera okuyiiya, okulowooza n'okutetenkanya ng'okozesa ekyo ky'olina okusobola okussawo kiri ky'oyagala. Awatali bunkenke tewali kukula, awatali kweteekako pressure tojja kusobola kuseeseetuka. Buli lwofuna eky'obwereere weenakuwalireko, buli lwofuna ky'otokoleredde weenakuwalireko. Kyemuva mulaba nti abasika abaweereddwa omukisa okuvunaanyizibwa ne ku bintu ng'ettaka naki tebatwala yadde ekiseera batono okutuusa nga babitunze babimazeewo. Lwaki?
tebabikolerera. Oyo agenze emugga n'aleeta amazzi ge amanye omugaso gw'ettondo okusinga oyo agasanga mu kidomola aganaabiraawo wagasangidde. Kati abasika bangi balinga abasanze amazzi mu bidomola awaka, ase n'ebbaafu nnamba ne bw'aba agenda kunaabako bigere. Ettaka lyonna balitunda ne balowooza nti banaalitunda ne liggwawo bagenda kufuna omukisa. Nedda, banja lya mwenge liggwa na mwenge bw'otunda ettaka ogula ttaka. Ky'otaakolerera tosobola kukifunamu mukisa, okuggyako ng'okikuumye bukuumi n'okikozesa kukigaziya na kukyongerako gwe mukisa gwokka. Kyovula nti balitunda ne bagula bodaboda ne bajja e Kampala, ensimbi ne bazira ne ziggwawo nga balowooza nti obuzibu bwali bwa nsimbi. Obuzibu tebwali bwa nsimbi, bwali bwa kumanya na kutegeera. Ne bw'ozifuna nga tomanyi kikiddako na kyogenda kukola, era zikuyitamu buyisi. Bebo b'osanga mpaayo akati, sente zimpita mu buyisi. Ebituli tebiba mu ngalo, ebituli bibeera mu mutwe. Kyetuva tujja mu program manya ky'olimanya omulimu gwo okugezaako okuziba obutuli obwo obutono obutubeeramu obuyisa ensimbi zaffe ne tukola ebintu nga tetubikola nga bwe tuteekwa kubikola. Mbeebaza okuwuliriza program eno buli ku makya. Mugende muleme kumalamu nsimbi maanyi. Mugende ku YouTube, teekamu Simon Ssenkaayi Foundation, subscribe. Tugenda kati kuteekayo chapter ey'okubiri, essula ey'okubiri mu kitabo Amaanyi g'Obuntu. Era bwe kinaggwayo naawe osobola naye tujja kumuteekayo. Genda ku YouTube, Simon Ssenkaayi Foundation, subscribe, video zonna gyeziri, emisomo gino gyegi. Nakaakano nsimbi guno ali mu kugukwata, bw'anaamaliriza aguteekeyo. Temuginsaba, bagiteeka eri. Bwe tujja kusobola kugibawa ku masimu gammwe mwenna.